Kati lindako kati singa President Museveni agana agenda kuzomwezi 2 ogenda kwewunya amanyi g'omusobozi mu Kampala wano mugenda gategeera kuba ne client yenyini agenda kukiyingiramu anti bagamba nti yagusasula kati naye kakiyingiremu nga taxpayer no wa tax avuga omusobozi omujja waka anavugani no wa border anavugani egenda be serious lockdown ensi egenda kulaba kino kigenda kusettinga pace egenda okubulula obusuubuzi mu nsi yonna buli ewali anyigiri accountability yes nti parliament yaffe mutuwe accountability tusobola okutandikawo that thing ntetugamba nti kati operation twagala accountability mutulage ensaasaanya yammwe mutulage bye mukoze mu kisanja kino tusobola okukola activity eyo ne tugituuma n'erinnya nga tugendako kukola audit ku buli member of parliament kiki kyokoledde bannayuganda n'abantu babo bamanyi abantu abakola bamanyi obatimba bbula oba oli tusobola okukikola naffe obwongo buno bwe bukola kompyuta buno tusobola okutandikawo ekino nga tubabuuza omu ku omu vayo wennyonnyoleko kiki kyokoledde eggwanga mu parliament abagezigezi be mu mulimbe ng'ennaku z'omwezi 2 aleme kujjawo ifuriz maduuka aleme kussa import duty aleme kujjawo omusolo gwa kilo mugenda kumanya nti obusuubuzi ye gavumenti ate yatulazeeko ne ba MPs abagwa bayingira busuubuzi gwe wali olabyeko pulezidenti w'eggwanga mu nsi yonna pulezidenti ng'ayogera abantu ne bavaawo kati teebereza singa yabadde mu kifo ekitalina geeti kololo waliwo geeti singa yabadde mu kifo ekitalina geeti abadde mufula ne babagana okufuluma bagambye bw'oba oli w'amaanyi buuka ekikomera ekyo olabe essasi amaje buuka olabe buuka awo kale awo ojja kulaba essasi so ekyo kitegeeza omusuubuzi sayagala zino ssente za sako ekitegeeza bwe musibawo enguzi nkugambye bwe naagawa genuinely ngenda kugwa kati nkole ki ng'ate njagala sigale mu business kitegeeza kendeeza emisolo ekitegeeza ngenda kugubba kati mulimu kunsindika nziba omusolo okitegeera omusolo guno gusale kubanga ekigo by'abantu mu bizinensi emisolo giri waggulu oyagala omusolo gweyongere ye gusale abaguwa beeyongere abantu abayingira bizinensi nabo beeyongere gye banaakoma okweyongera omusolo gweyagala gugenda kweyongera obungi munnansi yeyagale sente zeyongere mu bantu naawe gavumenti ofunemu amalwaliro gafunemu eddagala abasomesa balekerawo okwekalakaasa abasawo balekerawo okwekalakaasa kakati ebyo oyo ali mu sayidi eyo naye bizinesi nemunyiga buki bubwe mu byamasannyalaze nze nenzija mu ngoye nti etisaati eno bwegisuubula ebweru w'eggwanga eno bwegisuubula omutwalo gumu import duty ya bitundu 3.5 ku 100 olwo gufuuse gumu 3.5 nojja ku vaati ya nusu 108 bwe mana gisubula mutwalo olwo ogenze mu 15 nga mu 3 gumu 5 nojja mu withholding tax nojja mu infrastructure levy nojja mu exercise duty nojja mu income tax jona misolo nojja mu trading license okitegeera ogenda okulaba ng'essaati eno gye wasuubula omutwalo nojja ku renti nojja kasasiro nojja ku multiplex nojja ku mazzi ogenda okulaba ng'ekisaati eno eri mu mitwalo 28 andi gwogenda ogiguza 3.5 oba 3 yo etambudde ddi evuddewo ddi kakati ate ono gwenjogerako ono ye importer ye yaleeta obuleesi sinagenda kuwoloseera President Museveni yali wali eri kamisona jeno ng'ali wano nze nga muli mabega kati directive kyataawe document kati mwami Kabanda waabuuliza mukulu ani afuga eggwanga lino ffe twebuuza ani afuga eggwanga lino Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda
Katonda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompeereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752881515 byonna gy'osinza okuba nga otugoberera oba wamwe bwakakya oba bwakaziba tukubuuzizzaako nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba nate nkomyewo tunyumyemu mu nsonga zaffe ez'enjawulo leero nina chairman w'abakeders ate nga vice chairman w'abaki wafuta Federation of Uganda Traders Association then kiri Kampala Traders kankyogere abantu bakifune bulungi nemekweyitiriza Kampala Traders Association kata okukinyonyola be bantu abasuubulira mu zaakedi mu Kampala yonna n'emiriraano Kampala Metropolitan ye ssentebe Godfrey Katongo lisasa okulaba kale mugamba ki obusobozi buli mu ssente onyirira towakana kunkaba abantu gye tukaabamu akukaba ku misolo emisolo gitutuuse wano kwegamba ne ikyensolo kyebaliza abantu bano mu kutucunya batusembeza nnyo Katonda muyiza era abasuubuzi boolaba mu akedi awo kati okusaba essaala efuuse essaala bwe muva nga muddo nga mugenda musaba kubanga bw'oba tosaba tosobola kusigala mu bizinesi mu Kampala awo esebo nakulabye nga obusungu bungi mu maaso g'omukulembeze wayiyewo pointi zo naye nga obusungu bungi waki wadde omukambwe nnyo naye saakambwadde bulungi ate nalabye nga mbulamu awo kiba kibulamu kukiriwo kubanga nze myaka 2 ndi mu busuubuzi kati 21 omuntu atagaggawalako kuva 12 kukka wansi kijja kuba kizibu nnyo gaggawala nga tukyatambula bwe nga bwe tuli okusaawa zino okweyongera mu maaso oba sente ogirina bw'obanga tozirina olaba mu akedi awo kiri kyendese nti abantu bakolera mu ssaala ogenda ne weewola ssente oba n'oleeta emmali oba n'osuubula oba otuuka wakati w'ebbanja ogenda okulaba ng'ate emmali eweddewo ng'ate olina kwewola walala ojjuze wano omaleyo oli ebbanja oba nga atuuka mu makkati ate ng'olaba emmali ekola ki egwawo but abasuubuzi tuli mu mabanja okuyimirizawo bizinesi ezo zolaba mu Kampala kyoba olabanga ne bu money lending companies bweyongedde obungi bamanyi muzeetaaga okwewola tuzeetaaga nnyo okusigala mu bizinesi awo kizze kitya emisolo gizze girinnya waliwo omusolo gwe tuyita ogwa import duty nze awo nno njogera ku ngoye gwa ngoye ogwo gwokka ogwo naye abatairozi bakaaba ab'amasannyalaze bakaaba ab'amasannyalaze bagenda ne bafuna aba fake investors abo abalimba gavumenti nti bakolera muno factories naye nga bayita already made products baleeta semi finished goods baleeta nga biri mu spare kati lekagereze ku saati yes bwana ne baassembolinga kati ekizimbe kya energy center waggulu waliwo abachina baassembolingirawo amatala bulbs okitegeera kakati abo nabo bakaaba bali mu competition ne ba manufacturers nti manufacturer aina tax holiday ya myaka 10 aina incentives nyingi nnyo aleeta ezo parts ezo bwazireeta bazita raw material bali asasula 0% tasasula musolo ate najja navuganya naye nabisa nawe gwe yasasudde ne mulwanira customer onaafuna otya customer ng'olina omuntu afaanaganako bw'atyo kakati ebyo oyo ali mu side eyo naye business nemunyiga buki bubwe mu byamasannyalaze nze nenzija mu ngoye nti t-shirt eno bw'ogisuubula ebweru w'eggwanga eno bw'ogisuubula omutwalo gumu import duty ya bitundu 3.5 ku 100 olwo gufuuse gumu 3.5 nojja ku VAT
ya nusu 18 bwe mana kisula mutwalo olwo ogenze mu 15 nga mu bisatu 5 bisatu nojja mu withholding tax nojja mu infrastructure levy nojja mu exercise duty nojja mu income tax jona misolo nojja mu trading license okitegeera ogekola nga esaati eno gye wasubula omutwalo nojja ku renti nojja kasasiro nojja ku multiplex nojja ku mazzi ogenda okulaba ng'ekisaati eno eri mu mitwalo 28 ani gogenda ojuguza 3.5 oba 3 yo etambudde ddi evuddewo ddi kakati ate ono gwenjogerako ono ye importer ye yaleeta obuleesi sinagenda kuwoloseera tetusobola kusigala mu business by the way era kyova olaba mwandabye nnyo nga nkambuwalira ba MPs buli we nafunanga chance okambuwala ngenda kambuwaliranga abantu bano gwe n'otuula mu parliament ku nsimbi y'omwi w'omusolo n'okola amateeka naye ng'okimanya amateeka g'okola omuntu bw'agawa genuinely alina okuva mu business ekiro gye wakyogedde naye kati oyagala ate abantu bawe bayite mu mikwesese ekitegeeza mwe musibawo enguzi nkugambye bwe naagawa genuinely ngenda kugwa kati nkole ki nga ate njagala sigale mu business kitegeeza kendeeza emisolo ekitegeeza ngenda kugubba kati muli mu kunsindika nziba omusolo okitegeera omusolo guno gusale kubanga ekigo by'abantu mu business emisolo giri waggulu oyagala omusolo gweyongere ye gusale abaguwa beeyongere abantu abayingira business nabo beeyongere gye banaakoma okweyongera omusolo gweyagala kugenda kweyongera obungi munnansi yeyagale sente zeyongere mu bantu naawe gavumenti ofunemu amalwaliro gafunemu eddagala abasomesa balekerawo okwekalakaasa abasawo balekerawo okwekalakaasa eggwanga likunyumire ne pulezidenti ng'okulembera eggwanga okitegeera kati bano ba MPs bano ebigenderwa byabwe si munnayuganda ono afunemu infact ne mu kuyisawo gano amateeka gano basooka ne batunuulira emmeeza ku batudde kuliko kacayi k'amata baleseyoko busumbuusa n'obuberenge baleseyoko ku sooda okitegeera ndowooza bwe bambala amakooti gano ne bagagolola balowooza bategeera nnyo gwe tosobola kuŋŋamba nti otudde mu paaliyamenti ya Uganda n'oyisa omusolo gwa kiro ku ngoye nga mwenna abatudde mu paaliyamenti tewali ayina kooti gy'ayambadde oba essaati oba bookisa nga yagenda mu dduuka n'agamba njagalayo kiro ya bookisa oba otegeera bulungi gwe kati okijjawa ensi mutambudde mu nsi nnyingi fferi gye tusuubula bwe tugenda tubagamba nti mu mpeyo kiro y'amasaati nti owaye mpimirayo kiro 10 ez'amatishaati awo lwaki baleeta omusolo gwa kiro kati nange kyeneebuuza abantu bano balina emitwe liyalinaye pulezidenti nibakuleetera etteegere n'oliteekako omukono waliwo akantu kuwanyonyodde pulezidenti example gyewadde wawadde ya ssimu nti ogula essimu ya $20 ye woogireeta wano ogigerekera omusolo bakugamba aseno si ya 2 ssemu okitegeera erina kuba yana naye ng'obalazi ne receipts kuwagigulidde nga yaani akantu ako pulezidenti yakawulidde bulungi alolanze nakawulidde yakawulidde bw'oba wakawulidde oba pulezidenti yalowooza nti tumukangakanga ebimu n'atabiwulira abeera yakawulidde essimu eno kye bayita valiyo omuwendo nze ngenda e China oba ettaka oba luddawa nengula essimu eno ne bamba lisiiti yaayo nga njiguza $20 bwe ntuuka wano mu kuyiwala bo nga bagenda mu zikompyuta nga bagamba essimu eno ya $40 ono akyogera talamuzanga kuwadde ne ku tiketi wadde obwongo bw'okulowoozaako nti aligenda e China naye lwakuba nti waliwo oli oba oli awo yagenda e China ng'agenzeeko out n'agamba leka ngendeyoko n'obusimu bwange 5 si musuubuzi
bwe yajja ku URA n'ababuulira ensimbi ziyaguze kubanga si holoseera si importer bamuguzanga ng'omuntu wa bulijjo yes era si consumer kati oyo wajja ne bayingiza eyiye mu system nga bagamba buli aleeta yaana okitegera ndowooza kakati nga bagendera ku muwendo ogwo ekirala babikola nga banoonya bargaining power naffe baipota okitegeera nti ayagala alamuza omusolo agamba omanyi ogenda kutuwayo obukadde 5 obugaye muganda wange nina obukadde 2 bukadde 2 kanzire mundabe wano okusinziira ku kyendabye ku value gye bwe mbalira wansi ojja kumpayo obukadde 38 muganda wange kale leka nkuwa 25 kati gwe ompayo mmeka 25 bw'ozimpa nange njagalayo okooho 5 okitegera ndowooza anoonya bargaining power ali mu kulamuza omusolo alinganga alamuza eringanga bizinesi ya famire ye mumaliriza muze mubyakulamuziganya kakati abeera asetinze peesi nti ne boona afuluma URA bagenda kukwatira mu kkubo wali eri bagambo sasudde under value nga eva mu URA empapula zolina za URA ne bagambo sasudde omusolo mutono kubanga teguli standard Parliament muveeyo mugambe nti omusolo ku ngoye konteina egenda kusasulanga obukadde 3 kubanga Kenya konteina esasula obukadde 3 ntera nnyo owulira eyengoye konteina obukadde bumeka 3 obwe Kenya ntera nnyo owulira aba MPs balina ekigambo bakiyita benchmarking bagenda mu mawanga amalala okukoppa ebintu nga ebikolebwa ne bakomawo wano bwaba bagamba amateeka ne basinziira ku bibaalaba emmwe ekintu kyammwe kyabasuubuzi ogwa kiro bagenda mu nsi eki bano babeera bagenze kukola bwenzi naawe babeera bagenze mu byabwe ba MPs babeera bagenze mu bwenzi batika bukyala bwabwe kukwata bakazi baffe kubatwala bweru wa ggwanga babendereko eyo ogwa kiro bagenda mu nsi ki gye basanga nga bapima engoye mu kiro okitegera ndowooza kulya nsimbi babaga amateeka kati ngaaga busobozi babanoonyako mmwe nga bali mu system ate batunoonyako ddi twandikayanye twandigaddewo amaduuka kati nze ngompitamu ebyo ebyekifeekefeeke nti ngende nzigirizeho omusolo gwa kiro nti nkwate import duty njije ku bitundu 3.5 ku bitundu 2.5 njongere kwa 3.5 nga ku bitundu 2.5 nze yali antikira bwe gwatuukawo n'agwa omusolo gwa kiro ekintu bakivaluinga batya obuzito tebafaayo okumanya kiki ekizito weekyo kikyalesa ekizito wabwe ekityo anti bo bagamba leka bakuvaluinge obawe 35% import duty oli kwe twogeddeko naye bwe in fact etteeka lyabwe ligamba nti bagendanga kukugeregeranya bagendanga kugambanga ebintu byolese kababiteeke mu kiro balabe bwe babiteeka mu kiro ne bala ku product nti product ki okusinga ngoye bagamba kababiteeke mu kiro balabe bwe balabanga kiro bafunamu nnyo okusinga 35% bagenda na kiro bwe balabanga 35% bafunamu nnyo bagenda na 35% okitegera ndowooza kakati oliwa mukulu awo tuli mu mbeera ey'okwetakuza olujjo kati awo ba MPs bano we bajjira lwaki nakambuwadde esibu nti nabadde maaso ga mukulembeze wa ggwanga ate ba MPs ababeera awo be bamu ku ba MPs ne ba ministers abatuula ku cabinet kituufu babaddewo nti sign yabadde nti oba message yabadde nti mwe ba MPs mwe mulimba nnyo president ono lwaki mumutomeza bye muteeseza mubiteeseza ffe ababalonda bye mugamba president nti bino bituufu biyita mubimubuulira olwaffe ababalonda oba lwakuba mmwe kati jaketi eno
njikubalidde oba tisaati eno njikubalidde infrastructure levy ogwo gumu, exercise duty egyo ebiri, income tax egyo esatu, trading license egyo ena, import duty egyo etaano, musolo ki omulala awo waliwo ngozeni waliwo renti, emisolo giringa nga 10 ku saati eno emu. Gwe MP osobola okusigala mu bizinensi kati gwe MP akoze teeka eryo gwenze gwolikoledde oyinza osigala mu bizinensi nawe oba ogudde okitegeera. So ba MPs muyina okwebereramu kye nayogedde. Ekigambo ekyo kyaleetebwa munnabyabufuzi omu n'ekikati nga across. Mwebereremu mumanye nti bye mututeeseza singa obadde ggwe, kubanga naawe enkya ogenda kufuuka nze ove mu palamenti ate gobe na bubi nnyo okunsinga kubaze namanyira embeera mu nsanze eno. President omusuubuzi gwe yasembolizaawo MP gwe yabalaze eyagwa mbukati akolagano bane mukwano bayagamira mukwano bana distributor mbukati so kikatiza kyo badde ogenda ojja kuva mu palamenti omala okomayo eno gye tuli. Lwaki teyamuggyemu ffeye omuntu oyo? Lwaki teyagambye wabeerewawo manufacturers ye ayogereko naffe wano? Okitegeera kati already yalina mukwano. Already President Museveni watuuka okulonderayo. Kati oyo gwe yaleese ayinza n'okuba nga tawa musolo oyo. Be batasasula misolo abo ne bagiteeka ku ffe. Ekyokola akimanyi w'okuyita amanyi lwaki yagwanga ate mulungi nnyo? Okitegeera. So be bantu abagezaako okubonyabonya eggwanga abo. Abagambye bebeerere mu mujja wadde otegeeza ki? Bingi tuyinza obbakolako profile, tuyinza obba profilinga ne tubabuuza accountability. Yes, nti parliament yaffe mutuwe accountability. Tusobola okutandikawo that thing. Ntetugaa nti kati operation twagala accountability. Mutulage ensaasaanya yammwe. Mutulage bye mukoze mu kisanja kino. Tusobola okukola activity eyo ne tugituuma n'erinnya nga tugendako kukola audit ku buli member of parliament kiki kyokoledde bannayuganda n'abantu babo bamanyi abantu bakola obatimba bbula oba oli tusobola okukikola naffe obwongo buno bwe bukola kompyuta buno tusobola okutandikawo ekino nga tubabuuza omu ku omu vayo wennyonnyoleko kiki kyokoledde eggwanga mu parliament. Lwaki buli muba n'ensonga ziringa ez'emisolo zino president alinga atabategeera? Tatutegeera kubanga alina abantu abamwetoolodde bo bamugamba kirala. Kati goloza system ya ifrize eno bayiteekamu seremeka era baani abaazirya baani abagendayo okuzinona okitegeera ndowooza olowooza abantu abo tebafiirawo kuba system yokekeno okugikola n'okugipromotinga olowooza eri mu biliyoni zimmeka kubanga nyingi kati walina okubeerawo resistance. Naffe tulina okusigala nga tukyali strong okulaba nga tulwanyisa kino ekintu kuba nabo basimbye amaki naye ffe amaanyi gaffe gali wansi. Era nze esuubira tulina meeting ku Monday nga futa egenda okwetabamu abasuubuzi bonna twagala twogere n'abantu bano kye batugamba kye tugenda okugenderako naye by all means tugenda linda president ngenda kuz'omwezi 2. Omuntu asuubira eki nga 2 kubanga twawuliddeko omuyinza okuddamu naye mwegumu. By all means nga 2 tugenda tugaddewo era nga 2 bw'atatuwa kye twagala tewali adda mu kibuga. Buli omu agenda kuva mu kibuga nga adda wuwe ava mu Kampala asonga wuwe nga bwe tupulaninga plan B. Mwamubuuza nti naye ani afuga eggwanga lino? Kati kyekyo kati gwokoze directive twali mu State House nakola directive n'agamba nzijjawo penalties zonna ez'ekika kyonna nzijjawo n'operation zonna eza ifrizi. Kakati bwe twavaayo omuntu nga bw'agenda mu URA okumuggyako penalty URA nga bamugamba tetunnafuna official document okuva mu State House. President Museveni yali wali eri Commissioner General nga ali wano nze nga muli mabega. Kati directive kyataawo document kati mwami Kabanda waabuuliza mukulu ani afuga eggwanga lino ffe twebuuza ani afuga eggwanga lino okitegeera ndowooza kuba Commissioner waali tutemeratemeramu embeera nga bwe yabadde. Yes, kati mwami Kabanda yabuuziza ani afuga eggwanga lino nga twewuunya omuntu n'akola directive naye takola
abuuza ani afuga eggwanga lino. Wona ekiwandiiko kyewayogeddeko nti yakijjawo buli mwamukyaziba mu 2014. Twamukyaza 2018 yali 2018 mu mwezi gw'ekkumi ng'enaku z'omwezi 5. Nakola directives. Najjawo okusasula kasasiro. N'agamba buli dduuka libeeremu n'eyaka waalyo. Najjawo ebbaluwa eyo gye bayita pivotal pre-verification conformity. Byonna tewalina kimu kyavaawo. Byonna weebiri. Ani afuga eggwanga? Omukulu waabuliza ekibuuzo. Kyola pulezidenti yabadde munyiivu nnyo ng'abuuza ani yaggadde amaduuka g'abantu nga nakola directive nti nzijewo operations nzijewo ne penalties. Ani? Era kati awo twafunyemuko ku ssuubi. By the way, ensonga ya IFRIZ leka njongerereko ddala wano. IFRIZ yayimiriziddwa. Yes. Era omusuuzi ali mu dduuka ali akitegeera n'alaba video. IFRIZ yayimiriziddwa. Esebo. Kubanga IFRIZ bajjawo penalties enkadde n'empya. Zino ze baakubanga temunaba kumusinkana. Ne accounts ezaffirizingibwa zagguddwa. Bajjewo n'empya tebakkirizibwa kukuba penalty yonna muntu paka nga abiri nga consultation zino ziwedde. Ne bajjawo ebikwekweto ku IFRIZ byonna. Tewakyaliwa omukozi wa Iwala asobola kujja mu dduuka alyo n'agamba ndaga IFRIZ receipt oba ndaga enkola gy'okolamu neki ne IFRIZ. Ate abantu bebadde basanga mu bikubo ng'atambula bagula bintu kakati ataawo kati bamuganye kujja mu dduuka na kujjawo penalty ate ng'ojjozo ngamba okwata muntu bagenda kukuba amannyo bagayewe. So IFRIZ yavuddewo. Yayimiriziddwa paka nga kati kiringa ng'emmotoka bonaaba n'emmotoka naye ng'emmotoka kituufu eyitibwa mmotoka naye ng'emipiira ena gyonna tegiriiko eri mu kifo kimu bweti. Kati IFRIZ bw'atyo bw'ali ali mu kifo kimu. Era njagala okugamba abasuubuzi mwenna buli alina akuuma ka IFRIZ konna kakwate funa gy'okateekeyo wansi wa kawunta kabeereyo katereke bulungi kuba essaawa yonna abakulu bandijja ne bakima obuma bwabwe. Simanyi baba bwabwerera obwo bumu. Akuuma kali mu milioni 1.5 ako. Kisitu. Kali milioni 1.5. System yonna ya IFRIZ enza okugwera mbukadde nga 7. IFRIZ system ojigendako biki ate nga tekuli network tekuli bino bya network. System yonna emalayo milioni 7 ojigendako na biki. So kiregera si kintu kyangu. System eri mu bukadde 7 okujigendako. Kakati ate bagambye nti okutugondezaamu bagambye tugende ku simu nti osobola okukwata app eyo n'ogiteeka ku simu. Tewali kintu kya butemu ng'ekyo. System eno bagikola nga singa bagikwata ne bagiteeka ku simu yo bagenda kuba bakulaba 4 na 5. Buli transaction gyokola buli kibuzi bwokola buli transaction ne bwoteekako ne bwogamba nti oli mu kunoonya bunoonya bintu byogenda kusuubula e China babeera bakulaba balaba buli business gy'otransactinga ku simu. Bagala kwefula bakalondooza ate. Bambega akakuma twakafudde twakayise kakalondoozi kambega. Okitegeera. Kakati ekyo tetusobola kukikkiriza kubaawo. Wayogedde ku meeza y'abakulembeze b'emusobola okutuukira president kale kwegamba platform president kwasobola okumanyira ebintu byammwe ng'abasuubuzi. President alwawo okumanya ebikwatagana ku basuubuzi. Wayogedde ku kisanja mwalinako kisanja, wayogedde ku minisita Ntabaazi wabeereddewo nga musobola okubaako ensonga zammwe ezigonjola. Mu mbeera yammwe mukolera emirimu president alina wamanyira biki bye mutambuza mu Kampala muno. Singa yali abimanyi teyandikiriza nkola ya IFRIZ eyo. Teyandigenze nga asayininga ku mateeka aganyigiriza omuntu wa bulijjo. Okitegeera? Naye ffe twagambye bwe tuti ekisooka ba ministers gye twandiyekubidde enduulu ate be baleeta agateekateeka gano agatunyigiriza nga minisita wa finance ye yandibadde omwangu, minisita ya trade cabinet ndowooza minisita Mwebesa yaliyo honorable Mwebesa oyo simulabanga nako mu nsonga zaffe. Yes, kati waino president azenga atekangawo obukiiko obwenjawulo. Ataddengawo obukiiko bw'enguzi,
obukiiko bw'ettaka kati ateekeko n'akakiiko k'ebyobusuubuzi nga si ministry nga si authority ateekeko emmeeza ng'asobola okugenda ne mugawo waayo kino kyekiri abasajja balese ekiteeka kino kitutta okitegeera ndowooza ye emmeeza gye nabadde nsaba Kisanja oyo yatuyamba nnyo mu biseera bye ng'akyali ku gulawundi yatuyamba nnyo muvubuka muto ategeera nnyo bavubuka banne mukyala Ntabaazi oyo twagendangayo n'omugamba muganda wange kino kyekiriwo maama n'akwata essimu n'agikubira kamisona General ne tumumiitinga embeera n'etereera si lwakuba nti ensonga zaakolebwanga kuko zonna mulundi gumu naye twatuulanga ne tukkanya ne wabaawo ebicooka Ntabaazi yatuyamba nnyo by the way ng'akwata essimu n'agikubira landiroodi wabanga ayongeza ensimbi ebintu ne bitereera naye okuva lwe yava mu office by the way kyova olaba bwe yava mu office okwekalakasa kwatandikirawo mwegugunga okufa kati okuva lwe twatandika ne minisita w'ebyobusuubuzi yennyini Mbaddi ate nga jeno mu magye taivangayo wadde okukubira omukulembeze yenna essimu omubuuzo waayi what's going on Mbaddi mwali musinkanyeko simanyi na bwafaanana maaso ku maaso simanyi na bwafaanana maaso ku maaso ng'ate ye minisita wammwe olwajja ffe ne tutandikirawo struggle kubanga yatusanga mu bizibu naye kakati minisita kikaaki oyo ye nga tasobola kunnoonya kubakolako lipooti kumanya abantu bano be bampadde okukoleramu ekisooka jeno mu magye ekitegeeza nti musajja amanyi ebyokukola ali tekiniko musajja ayagala eggwanga lye kati naye ayagala kubeera nga bano ba councillors ba MPs nti sebo nze munoonye lwaki alinda munoonye naye ankubira essimu annoonyeeko kuba kati bw'atannoonya ekibuga tugenda kyonoona by the way ekibuga tugenda kyonoona ebya serious mugenda kiteekako lockdown ekibuga president yatuteekako lockdown nalina kabodaboda nga nzira waka natuteekako lockdown nga nalinamu na mutwalo gumu mu nsawo naye nasobola okusurvivinga okumala emyezi 7 nga ndi waka bw'aba yaginteekako mu sekendi emu kati nze lwaki seegulira emmere neneteeka nengula ensawo y'amanda nengula emicere n'obunga nembiteeka ewaka nsobole okulwanyisa ekigenda okumbaako mu myaka 5 mu maaso bayidhawo sirwanirira nga nze naye nnwanirira baana bange emulinga abagamba abantu beeteeketeeke ekijja mu maaso si kyabwe abantu beeteeketeeke kubanga bwe batakola ku nsonga zaffe tugenda kuggalawo amaduuka tulina plani nnyingi nnyo nezisinga mu kuggalawo kano kawiki kamu kaali jasi mwali mutulagako bulazi ate yali weekend twatandika nga 8 twatandika ebyo byonna nanga tusampolinga kino ate nno twatandikira mu kulangirira ng'ennaku z'omwezi bwezi ne tulangirira tulowooza bajja kufaayo ne beefuula bannampulira zibi abo tebasobola ngabo tebalina maanyi ne tubalagako nga 8 ne tuggalawo ekikuubo ne tuggalawo Nabugabo ne tuggalawo Beni Kiwanuka enkeera nga 9 ne tuggalawo Masaka nga 18 ne tuddamu nga tulowooza tuba ku bazindikeeta zino nga tulowooza bagenda kulowooza nti abasajja bano leka tukole ku nsonga zaabwe ezi ne bakigaana kati lindako kati singa President Museveni agaana agenda kuz'omwezi 2 ogenda kwewunya amaanyi g'omusobozi mu Kampala wano mugenda gategeera kuba ne kiraya nti yennyini agenda kukiyingiramu anti bagamba nti yagusasula kati naye kakiyingiremu nga taxpayer nowa taxi avuga omusobozi omujja waka anaavugaani nowa boda anaavugaani egenda beera serious lockdown ensi egenda kulaba kino kigenda kusettinga pace egenda okubbulula obusuubuzi mu nsi yonna buli ewali anyigirizibwa ebintu bino president bwe musinkana tuntera nnyo laba president ng'alinga atalina kyamanyi bwe bamubuuza ku bintu ebimu olowooza aba abimanyi nga yeewuddiisa oba abatabimanyi kati yabuuza omwana yamubuuza omusuubuzi nti enkola y'effeesi erina ku internet n'agamba nayita ne kamisona gye naamunnyonnyolega aba abimanyi abatamanyi bwe babikola tebabimwanjulira abatamanyi interest gosooka ne weebuuza interest yona akireese eri ki kuba kati yababuuza singa oli aleeta ebintu bye katugeze atunda toilet zino zisinki kwe tutuula za bbumba eri jazisubuda aziyingiza mu ifi system zatukidde mu kkubo
mumukola muti oyo nabadde mpita eggulo wano enateete wano ekibu ebusega nesanga loole ya tiles ng'egudde tiles zaatise zonna naye zo tiles zayingidde dda mu sisimu ya ifreeze era omusuuza bamubala oyo omubala otya oli asuubula bivunze babiyingiza mu sisimu migaati emigaati givunze bimuli obala otya omuntu oyo ne bananaagira n'ebidibye byonna ne bananaagira kubanga era osobola osubula ekino siwulyangako kaminsona ajje ne bbanga lyemmaze naye mu meeting ng'ayogera ng'aze ng'ananaagira ekitegeera so baleetedde pulezidenti okumulaba nga atali professional naye nga bo baagala okwesizawo ebyabwe so bamukweka ebintu ebimu n'atabimanya nze ndowooza bwe kiri kubanga abawabuzi bangi bayina ate ndowooza bano ababireeta basookera mu bawabuzi bamanyi nti ono kisitu pulezidenti amukirizaamu nnyo kasookere wa kisitu olwo tumuzze eno tukimuguze lutalo lw'amaanyi nnyo okwebbulula kwe tugendamu kwa maanyi era tugamba buli omufunawo okwata tulabe nga twebbulula kale mwebale ye muganda wange Katongole alaga obutali mativu n'obwennyamivu obw'ensonga y'omusuubuzi ekudde ejjembe mu ggwanga Uganda. Obusuubuzi kyekimu ku bintu ebiyimirizaawo Uganda newankubadde nga twasomeranga batugamba nga simanyi kwali oba kulima mwanyi terimba kwali kulima naye kakati ogenda okwesanga nga busuubuzi obusuubuzi bwe buvaawo gwe kankubuulire bw'ojjawo obusuubuzi oba ojjawo gavumenti kubanga kujjawo mafuta era kankubuulire pulezidenti kati mumulimbe mmwe abagezigezi be mumulimbe ng'ennaku z'omwezi 2 aleme kujjawo ifreeze maduuka aleme kussa import duty aleme kujjawo omusolo gwa kilo mugenda kumanya nti obusuubuzi ye gavumenti ate yatulazeeko ne ba MPs abagwa bayingira busuubuzi gwe wali olabyeko pulezidenti w'eggwanga mu nsi yonna pulezidenti ng'ayogera abantu ne bavaawo kati teebereza singa yabadde mu kifo ekitalina geeti kololo waliwo geeti singa yabadde mu kifo ekitalina okufuluma bagambye bw'oba oli w'amaanyi buuka ekikomero ekyo olabe essasi amagye buuka awo kale awo ojja kulaba essasi so ekyo kitegeeza omusuubuzi sayagala zino ssente za sako kubanga pulezidenti bamumanyiza nti ffe buli we tugenda waliwo bagenda kugamba yes baagala sako omusuubuzi akeera ne yeekolera tayagala myoga longoosa mulimo gwe kubanga ne ze wandimuwadde agenda zikola nga amagoba kati longoosa mulimo gwe asigale mu bizinesi naawe obeewo ofune zoonawa abawejjere bali ogule n'eddagala mu ddwaliro n'abasawo basomesa abaana baffe lwaki kyeraze nti obusuubuzi kati bwe bulina okugibwako essente ezinoyimirizayo eggwanga okusookera ddala poor planning nti mu kusooka abakulu bano bapulaninga nga bapulaningidde ku nsimbi ezituweebwa ng'obuyambi mu mawanga g'ebweru kati nga tebafaayo nnyo ku munnansi oba wadde atya omusolo kubanga era ojjasanga nga mulimu abanene mu gavumenti abatawa musolo kubanga tusuubirayo Bill Gates okutuwa ssente mu World Bank okutuula ssente mu IMF kati kasita twayingiramu bino ebya politics ne batumma ensimbi bazuukuka kale ate mu kuzuukuka balinga ng'omuntu abadde aloota nga agenda bwati ku kawunta ya banka okufuna ssente ne bamukondako bamuzuukuse enneekanga gye yeekangamu okitegeera ndowooza kati bagenza okuzuukuka nti balina okusolooza omusolo oguli genuine nga baabyonoona dda okitegeera ndowooza so kati balina okuddayo ku planning eri strategic ate nga batudde nammwe abali mu kintu ffe sikubeereyo ne babategeerera nze njagala pulezidenti aŋŋambe Katongole olowooza nnyinza kukola ntya omusuubuzi ono okuwa omusolo n'asigala mu bizinensi n'eggwanga ne litambula nga situgendedde ku kwewola obirina nze taxpayer ate gwe musuubuzi nze mmanyi byempitamu nze mmanyi ekijja okuleetera omusuubuzi okweyongera
mu maaso neggwanga ligende mu maaso neggwanga ligende mu maaso mbimanyi n'okwewola kukendeereko gwe kankubulire Bungereza ekizimbe kya Akedi mu Bungereza za layisi okusinga Akedi zizaffe wano okugula ekizimbe mu Uganda okigula e Bungereza omusolo ogusolozebwa wano e Bungereza singa omusolo ogusolozebwa wano singa gusolozebwa e Bungereza singa Bungereza eringa Uganda emirundi 5. It is a lot of money is collecting. Kati wezibanga bwezito bwekiringa is collecting wano mpitirivu lwaki ate nkulakulana nafu. Anti kyovolaba nga abagagga mu Uganda abazimbye ebizimbe n'abakoze investments mu nsi z'ebweru bangi. Okitegeera ensimbi zivudde nnyo wano nga zifuluma eggwanga nga kwegamba nga ziyita mu ngeri y'olukujjukujju kankyogere bwe ntyo. Uganda mulimu ssente ne poor planning n'okweyagaliza. Okweyagaliza kungi nti leka tubakame naye ate ne beerabira nti gwokama alina okuba nga ali ebiwata. So gye banaagiyongera okugenda okukama n'eggwanga lyabwe okulisula. Of course ennyindo egenda kuzaala omusaayi olwedde gwatandise dde okuyiika. Dr. Biva owa Biva Organic Dr. Richard Ssenjobe akukowola gwe gendayo akujanjaba alina okusomozebwa mu ndwadde ez'enjawulo ng'akozesa nakyo products obutonde bw'ensi omuddo ebikoola emirandira na biki bali awo Mengo ku opposite Masengere oba ku kooti y'Emengo olw'ekikubo ekyama bakita Hamu Kasa Road kalina oba ogiraba balina emitunda by'eggwanga eby'enjawulo Masaka Mbarara Jinja Luweero Lugazi n'ebitundu ebirala bingi nnyo gye basaasaanidde aba Biva Organic kale gwe alina okusomozebwa manya wina ulcers Biva Organic abo bambi balungi nze nafunamu ataaka mu Desemba awo kamba kubira akalango banansasula Dr. Ssenjobe Richard nalinamu ataaka mu Desemba ataaka yankuba pressure n'erinnya pressure yebadde entawaanya ennaku zino naye nakutandika eddagala lyabwe ndowooza wiiki nga emu kitundu naye ndabawo enjawulo ku pressure ndabawo enjawulo era ndowooza namwe mundaba kati nsobola n'okwogera mu mawulire nayogedde ne maaso ga president nga ninga atalina pressure so ibanafe ababiva baleka balungi era nkyali ku ddagala lyabwe Biva bakolera ddala bakola ate nga bakozesa natural products bakozesa butondo manye eriyo emibiri egimu nga gyakuwa makerenda ng'olina kukozesaako ku habo ng'okozesaako ku ddagala lyaffe ery'emiti n'ebirala so bibakozesa ate balina badokita abalungi mugende eyo nze nasangayo dokita ze nali manyi ngenda kusangayo Biva ne banzigulira luumu nasangayo dokita muvubuka muto nenga nankolako ono ne omuvubuka yampa kumpi essaawa ngezi counseling akwetegereza essaawa ngezi takozesa badokita bano baffe ate bano abali bahabolisi whatever akwesa badokita ate abazungu abakugu kugamba dokita bwabanga muzungu ate nga ajjanjabisa habo abawanjawulo agatta kiri kyamanye eri mu profession eri kyenalabe nawe awulidde ng'osobeddwa ng'oyina ebirwadde ebyo ali mu kusoberwa bali habesi balungi abakyala balina bino ebizimba mu lubuto ebibagana okuzaala ebyo byebayita fibroids waliyo bano simanyi nayina ania ne bamulongoosa naye n'akomawo agenda bwadda ne mu basajja bano abalina prostate nga takyasobola kusiba musulo tokyasobola nagenda ku mikolo tosobola kukyala omusulo gukuyitamu ebintu ng'ebyo nabana abafuna zegondi babiyita batebena enziku ezo zi UTI enziku syphilis kabotongo n'ebirala ezo nabyo abijjanja dokita wasajja w'amaanyi nnyo era abantu bamugezesa balafunye difference bafunye enjawulo so mugende eyo namwe abasajja nga muli bakusindika ne muyaka ebintu byammwe byagootaana mpira musamako first half second half ate abenyuma mu size abalaka ogenda mu bana ate kati bana abalala naye ye dokita akuyambako tayongerako ayinza akuyamba kwongerayo lugendo tayongera mu size abo bafere naawe teri ayongera mu size Kalonda yakyesigaliza Kalonda abuyamba kuyongerayoko kwongera lugendo mu maaso lole netuuka embalala mu ssaawa naye aba bagenda musomo jangu tuongezeeko manyi abafere naawe kusale mugende wa Dr. Richard Ssenjobe ajja kubanga abajjanja babulungi ono ye Katongole Godfrey Ssentebe wa Kata
ekibiina ekigatta abasuubuzi abagikakalabiza mu za Arcade oba mu Kampala oba Uganda yonna kuba ne Masaka eri Arcade. Kampala n'emiriraano mayisebe ekibiina si kyangu muganda wange. Si omanyi okulembera ekibiina bakuwa okulembera gavumenti ya Uganda yonna. Kibiina nti buli muntu aba n'ebisomoozo ebibye. Okozesa ssente zo tobeera ku bizinesi ezo. Ate ate ne bandiddugulako ekitiibwa nze nzirira pulezidenti wa Uganda mu by'obusuubuzi. Kale kakati naye mwasuubuzi mwatusanyusiza nti abakulembeze b'abasuubuzi mwakoledde wamu. Nalabye Issa Ssekitto Wakasiita, nalabye Mwami Katongole Wafuta, Mwami Kabando Wafuta, Mwami Katongole ono Wakata. Kololo yawuugumye. Mwayugumiza ekibuga. Naye omusajja n'agamba gezo Kololo yawuugumye. Nze nsaba pulezidenti. Oli yange ndi mwatuse kulya mmere ne mubwegera mwatuse okuteesa munga. Nga tukkuse bulungi. Mukkuse bulungi. Bambi abantu balidde mwebale kulya musolo gwammwe. Ezo ssente zammwe ze mwalidde mbona n'okusiba baasibye. Ifirizi yagendedde mu mmere. Nga kyabadde kijjobi ddala. So mwakoledde wamu. Mwakoledde wamu ku ensonga. Eno common cause ffenna yetugatta. Tulina bingi ebitugatta, tulina bingi ebitwawula. Naye wabaawo ebizenga byo tosobola kubyewala. Bannaffe abakasiita baali baagana n'ebyokwekalakaasa bino. Nzijukira manga mwenyini Ssekitto yenga agamba se tubimanyiiko. Anti balina MOU ne URA bakolagana ne URA. Ekitali kibi okolagana n'ekitongole. Ne bakolagana n'ekitongole ekikyamu. So baali tebasobola kwekalakaasa naye baagera olanga amaanyi g'abantu mangi. Esegeza mwe muli bayangi nnyo ate ku Kasiita. Futa yetwala abasuubuzi mu Uganda. Ne Kasiita eri under futa by the way. Naye yali yashawutika nnyo nga ewulikika nnyo ndowooza mwaka gye mutandika okubeera vibrant. Eruddewo myaka 2 eruddewo. Naye nga kyengamba eruddewo naye ng'olaba nti ate Kasiita ebadde erinnya lyayo lisawundinga nnyo oba. Anti Kasiita myaka 2 ng'eri mu system n'okusoba. Yajja mu bintu bino nga abasuubuzi bakyali green. Okitegeera nga n'ensi ekyali green. By the way Kasiita yalemwa nnyo yalina chances nyingi nnyo okutereza obusuubuzi buno. Naye bwonoonesa alaba. Bayingira nnyo mu sisimu za gavumenti zino. Bayingira nnyo URA, bayingidde nnyo simanya private sector foundation, simanya National Chambers of Commerce, babawa emmere butogo biki. Ne bamanyira abantu abo. Mutebanyi obuzibu ne banyini bizimbe. Ate kirungi olwakedi. Balambera nga zino oluusi ate tebatera kubeera nammwe. Era kyebala twasirise batuyambeko. Batuyambye kubanga bwe tuggalawo za Arcade zino batuyambako obutaggulawo gates ezo. Kubanga bw'oggulawo gate ababbi bayinza okuyingira ne babba. Kati batuyambyeko nnyo. Babadde cooperative nti emmali yaffe bagikuumye bulungi. Naye bwe gunaatuuka mu kusasula nga mubadde emyezi 2. Kati ate katubalagireko wano nti bwe mba nga nsobodde okusuuza kino gwe landiodi bwe nasitula enkundi kugojja kungwako. Ate yakijja mu lumanyi okubanga ate ye akwetagamu ssente. Bw'ona okugalawo naye ali mu looni atajja kusasula ssente zijja okuzimba kya Arcade ekyo. Kale amukkirize tufundikire wano. Mwebale nnyo. Naye tugenda kubanga tubawa updates ez'enjawulo buli lunaku wagenda kubawo developing stories. Wangambe wa meeting emugenda okuba nayo ku Monday y'abasuubuzi. Kati awo tujja kubaayo kubanga abasuubuzi be balina osalawo. Siffe bakulembeze tugenda kuyita abasuubuzi okuva mu bitundu ebyenjawulo ba representatives. Bajja tusalire wamu ekiddako ku lunaku olwo. Kale Mukama Katonda abateremu obwangu. N'obulamu bwammwe beera nalabye Mwami Kabanda ng'agamba nti agenda ku medical check-up yatidde amazzi ge. Teri butwa babawadde Kabanda. By the way kino leka nkikiriyalinge. Teriyo butwa babawadde Kabanda. Omwami yamuwadde eccupa y'amazzi bamuyita Mwami Hilary Musoke Kisanja. Sajja waffe nnyo. Ekyokubiri awo waliwo box y'amazzi saketi yakwata mu box n'afumitamu enjala n'ajjamu eccupa eyo n'agijjako akaveera n'agiwa amazzi kubanga yayogera nnyo n'awulira ng'obulago bufudde era ffe abamanyi Kabanda muba womulira nga yeetaaga amazzi. So yamuwa amazzi tegalina buzibu nnyo okujjako abaagala ziraikisi nga be bakiteekawo manyi abaana ba social media bakitumbiza
basigala okubanga bakyali mu baminisita be mwayogeddeko bakyalina emirimu wa pulezidenti mwakubye buli kati nze kenyini ne baba gundi yo nga agenda kuba mpanvu nze kenyini nakwata ebbaluwa n'engende wa prime minister eyo mukyala Nabbanja Robina Nabbanja ku floor ey'omukaga kwatuula ku presidential gondi ku OPM office of the prime minister ku floor kwenyini kwatuula kuliko omusirikale eno asookera ddala wabweru eno nga tonnatuuka eri ku reception omusirikale oyo bw'otuukawo takukkiriza kuyingiza bbaluwa wa minisita akuwa simu ya personal assistant n'omukubira essimu mbu n'omuwa ebbaluwa kati office kika kyeyo kitegeeza toba shubu oba etuuse gyo office ya president wa Uganda receiving ebbaluwa eri ku Parliamentary Avenue emabega ga Parliament room 1 buli alina ebbaluwa nga ojagala kusindika message eri president ogiyisaawo ne PPS we kwatuula kati president bw'obanga otwala ebbaluwa nga tomaze kuba ssimu ate gwe Robina Nabbanja okitegeera ndowooza abantu bano beereetera okuba degradinga eyo office gy'olimu siiyo ojavaawo nga bagikulonderamu osavinga nze taxpayer kati nzize wampa personal assistant gwe mbeera nkubira essimu bw'omukubira essimu galina girlfriend we bali mu chipusi okitegeera ndowooza eno office ndala kale katuwuzikire wano tubadde ne bwana Katongole mpozi n'ekigambo ekisembayo abantu bano batukoze bubi nnyo mwana siibula bannakampala bannakampala nze mbasiibudde naye ennaku z'omwezi 2 tugenda kudda Kololo ne president yagambye tugenda kubeera ne engagements before ennaku z'omwezi 2 tugenda ku meeting finance tu meeting trade tu meeting state house tuveeyo nga tutegereganye ku biki ebirina okukolebwa ne folede position yaffe bagimanyi no if temukyusaamu kye mwasalawo byebyo kati bo beetereze bwetereza ffe tujja genda tukiike naye ze twagala so abasuubuzi tubeere bakakamu nammwe abakyusakyusa amaloboozi gaffe nga mugamba twavumye omukulembeze w'eggwanga si kituufu naye mwasoma mulina engeri gye musalasalamu obuntu bwammwe ne mubugattagattagattamu muli bakugu nnyo mu kuwakula entalo naye bwe kityo si bwe kyakola kitya temwajja kutiisatiisa mukulembeze tetumutiisatiisangako okuggyako bali abaali eri mu audience be baali nga bamukangakanga so si ffe kale mukama abakumbi